nga bagoberera etteeka li Public Finance Management Act eryayisibwa mu 2015 akawaayiro ke 13 ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi yayanja ekiwandiiko ekirambika gavumenti byeyagala palamenti eteeke mu mbalirira y'omwaka 2024-2025 nga bino bimalawo triliyoni 5.8 n'obuwumbi 34. Mu buufu obuna aboludda oluvuganya gavumenti mu palamenti banjiza bandyagadde birabikire mu mbalirira y'omwaka guno. Okusinzira ku minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ey'ekisiikirize Ibrahim Ssemujjunganda bateesa nti embalirira ekkakkane ku triliyoni 43 zokka so 5.8 kubanga nnyingi ku nsimbi zino tezigasa bannayuganda. Ateesa nti bannayuganda bwe baba bakufunira mirembe mu ggwanga lyabwe gavumenti erina okukendeeza ku kwejalabya buli nsimbi eba yakugasa bannayuganda. Lunaku bakola disitulikiti nosanga RDC nti weerubaga ekikuguza kipikapu kino ekinene hard body n'ogamba nti okiwadde RDC weerubaga oba ow'enakawa oba ow'ekireka kiki alagawa wakiri ow'ekalamoja abo tubagulire obugaali oba tubagulire pikipiki buno obutini sisi 5 akasobola omutwala ku office. In fact bano bapangiza office nga mwasula ng'ensi endala bwe zikola. Ku mabanja Nganda ateesa nti okumala geewola ne ze tuteetaaga kikome bunnambiro kubanga kino kituusizza ebbanja ly'eggwanga ku triliyoni 9.6 n'akawumbi kalamba ekibadde kitalabikangako mu byafaayo by'eggwanga. Uganda singa muntu kati singa asula wansi wa kitanda ng'alinze kumukwata buli mwaka kati tusaasaanya triliyoni 20 budget ya triliyoni ziyita 5.8 nga baziyise naye 20 ga kusasula amabanja ate amabanja ago galiko amagoba ga triliyoni 7 ne biliyoni 6 ate nga amabanja ago tugasasula nsi za bweru ze zikulaakulana China yokka buli lunaku ne tujjako nga biliyoni 2 buli lunaku zetwala mu interest ne mu sente ze tuzisasula ne banka ze bagamba mu bewola mu banka za Uganda nezo si za Uganda tuyina banka 25 kuliko nnyo eza Uganda zino zina banka zibeewola mu Stanbic so ebyenfuna bya Uganda byongera kusereba kubanga ababitambuza si bannansi. Ono anokoddayo ebintu gavumenti byezeeteekamu ensimbi kyokka nga tebyetaagisa eri ggwanga. Mu bino mulimu emikolo gy'eggwanga egibeera mu 3.4 okutambula munda mu ggwanga kubeera mu 671 okutambula ebweru w'eggwanga kuba mu 1,018 enkuŋŋaana n'emisomo biba mu 1,052 ebyokulya n'okunywa biba mu 297 ssente ez'enkuŋŋaana ziba mu 1,022 kusa ne ssente ez'okwesanyusa ezibeera mu 1,303. Singa gavumenti ya Museveni ebadde eyina amatungo ewulira yandibadde etunuulira embalirira eno n'egiteeka mu nkola. Bano baliko ebitongole bye banokoddeyo nga byetaaga okwongera ensimbi mu mbalirira eno. Mulimu ekitongole ky'ebyobulimi ekyetaaga triliyoni 3 n'obuwumbi 32 n'obukadde 23. Ebyenjigiriza baagala ebe ne triliyoni 4 n'obuwumbi 359 ebyobulamu balowooza nti bisana triliyoni 5 n'obuwumbi 944 ebyentambula balowooza nti betaaga triliyoni 6 n'obuwumbi 549. Nosanga mu budget mulimu biliyoni 162 za kugaba. Museveni alinako 137 Nabanja alinako biliyoni 3.5 speaker alinako 2.8 deputy speaker munsawo ze mubayina musende zagena nga bagabagabako. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi agambye nti obuli bw'enguzi yekanaaluzaala mu kukumira eggwanga emabega. Buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings. Sente ezo zaalikoze ebintu biyitirivu nnyo naye tetuzirina kubanga zibbibwa kati lwanyisa enguzi mu byaddala. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti okujjako ng'obukulembeze bw'eggwanga bwe bukyuse obulyake n'okudibuuda ensimbi z'omuwi w'omusolo ekyali mboozi mu ggwanga lyonna. Ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina nti ebirowoozo bikoma kuleetebwa. Ekizibu ekisinga ekya Uganda yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetoolodde na kunyigiriza abantu. Okusinziira ku nkola y'ebibiina ebingi ekibiina ekivuganya ekisinza ababaka abangi mu palamenti kiweebwa enkizo okukola gavumenti empabuzi nga bano kibakakatako okuwabula gavumenti ku mbalirira gye beeteekateeka okuyisa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.